Yes, akawa kemuulira. Tuzze n'ekyamaanyi olwaleero. Bwe tubeera mu nsi muno tuwulira ebintu bingi ebyogerwa ne bitutiisa ebimu ne bitugumya n'oluusi ne tubeera nga tutambula ne tugogumuka oba nga twebase ne tuwawamuka ng'owulidde akakoona ekiro. Waliwo emboozi nnyingi nnyo ze tukuze tuwulira naye nga twebuuza ddala ntuufu oba nkyamu, ngero oba ddala bulamu bwansi butuufu. Oluusi tunoonya abazitunyumiza nabo nabeera nga bawulira mpulire bwe tunoonyereza ennyo naye nga bazinyumisa oba oli awo ne tubeera nga tuli basanyufu tuyita mu nsi muno n'ebirimu byonna. Obaira onkuleetedde ekipya simeba onoogayita mazima zengenda gayita mazima oba gw'onoogawakanya tujja gewulirirako okuva mu ebitundu ebyewala ekyotera naye nga nze sigenda gababuulira wabula nange ndiwo okuwuliriza nange ndiwo okuyigga ne mbasakira ebyakabi ne mbiwulira. Jjukira Italstv omulimu gwayo kukunoonyeza ensi kugikusemberezaawo ebyo ebibuusibwa amaaso ne tubikuleetera n'obitegeera naye nga bwe twagamba nti twagala tube nga tubijja mu kamwa kaabo bennyininyini ababitegeera oba oluusi bannyini ebikwatyako direct nga sife tubikunyumiza sife tubikubuulira. Era n'olwaleero wano wendi n'omwami gwe nkuleetedde, omwami ono agenda kubaako naye kyatunyumiza olugero lwe nga ye. Olugero lwe era sigenda dduba buli agenda oddutwanjulira lugero lwaki mulutegeere. Waawo wansi awo ojja kulabawo tayito yaffe naye bigenda kuva mu kamwa ke kennyininyini. Tuli wano ku Autospa, jjukira kisangibwa wano Munyonyo, akafo ak'okuwummuliramu. Oba oyagadde okuwummulamu n'abaagalwa abo oba famire oba kiyaga kuwummulamu, waliwo ebifo ebisanyukibwa bingi mu Kampala naye tukugamba nti Autospa kyekifo aw'okuggukira. Naddala gwe ali okumpi ne Munyonyo oba oli weeru wa ggwanga ng'okomawo e Uganda ng'oyagala ekifo eky'okuwummulirako okusanyukiramu okufuna akamera ak'omulembe okusulawo kw'omulembe, waliwo cottages ennungi ddala eziri ku mutindo ogwa waggulu mu bbeeyi yonna gy'oba oyagadde mu $, ne mu shillings. Ebisigadde ojja kujja wano ku Autospa babikutegeeza asangibwa wano Munyonyo ku Speak Road we bali. So nga tuvuddeyo ku Autospa ngenda bba mwami ono agenda beeyanjulira nange ngenda kuwuliriza buwuliriza kubanga emboozi gyendeese olwaleero erabika nga nnyuvu. Tugenda kujja mu bitundutundu tetujja kulwangawo nnyo. Omukulu Butereevu mbalamusizza ab'ebitiibwa bali ku Italstv. Kansuubire emboozi yange anaasobola ogitegeera ojja gitegeera. Bw'onaaba oyinamu olaba walumidde ojja tunoonyaako Italstv etegeerekeka era w'oba ogisanze era w'osobola okubuuliza. Ababuuzaako si mulala ono yessa Dennypound Matovu genkozesa ku TikTok naye ng'erinnya lyange ttuufu yenze Matovu Mukasa Dennis. Nga nzaalibwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Essaza eryo mu disitulikiti omanyi mulimu disitulikiti ennyingi ey'ekyotera. Gombolola bagiyita Kyebe, Omuluka Kannabulemu. Omuntu atamanyi Kyebe ojja mugamba nti Kasensero gyesangibwa oba owulira omwalo gw'e Kasensero era nga constituency ya mwami Geoffrey Lutaaya Kakuuto constituency MP wa naye okwongera obategeeza ku mboozi gyendeese ndi mwami azaalibwa omwami Matovu Dennis Basaanya teri atamumanyi kasita otuuka mu Kyebe oba Kasensero bawwa era azaalibwa omukyala Namwanga Victoria ate era nga y'omu nze ndi muzzukulu w'omulongo Wasu Yiriki Peter. Nawe kati obeera mulongo awo? Nze ate kati yafuuka mwana wange kuba nze ndi Ssaalongo. Tulina musajja muzito bwe lutyo. Kati omwami oyo Yiriki Waswa n'azaalibwa omwami Matovu Dennis abasinga gwe bamanyanga mu Falansa eyali awangaalira e Bugera ng'ovudde Kyebe mu tawuni bayitawo Bugera. Kati bano emboozi gye mbaleetedde nkutandikira olugero okulutegeera obulungi ndutegeera okutandika na 2,000 ndutegeera ntya nali nga nfuna ebirooto ebyenjawulo ng'era maama afuba nnyo okumbuuza mwana wange leero waloose eki bw'akiwuliranga kirimu ennaku nga ngamba kyesigaze tokigamba muntu yenna kubanga already nga kiba kijja kukola ki kubaawo. Tutuuka mu 26 byewalootanga eby'ennaku
byayinanga okutuukirira birina okubaawo ate ebyessanyu n'ekyessanyu nga kirina okutuuka kyovula maama yambuuzanga ku makya mwana wange wasuza otya ekiro kyakulimbye eki mwattu nno ng'oluki mugamba kyekyannimbi oba kyassanyu ng'agamba ekyo oli wadde mbukyogera bwe kiba kyannakutogeza ekitegeeza nti nakula munda munze mulimu omuntu ow'enjawulo maama oti yayagalanga oshalinga ennaku yo n'abantu balala ebiseera ebisinga ebintu ebyo nalabanga tebyalinga oluusi bya famire yaffe nga nyinza okukyogera ku neiba tinaloose neiba ali bwati wagenda okuyita wiiki emu era n'akola ki n'akiba oba kirungi oba kibi kati gwe tewaba tewali mulaguzi wa ku kyalo ekyamazima tewali yakimanya maama yekka yakimanya naye nga mwali mukimanyi ye yalinga akimanyi kyovula yambuuzanga ku makya mwana wange ekiro kyakulimbye eki kati maama wo yalimu olumagiciani maama ono yasinziira ndowooza ku bintu bye najjanga mugambo manyi tuliraanye ekibira bakiyita malamagambo teri atakisomaako malamagambo forest egatta ku Uganda ne Tanzania kati kuva buto twakula tulaba enjovu ng'enjovu ziyinza osalako ekyalo ne zimenya ebitooke byonna ku ttaka naye nga lwemba naloose nti maama nno naloose enjovu zizze tewayita wiiki maama naloose enkobe zizze omanyi ffe waffe enkobe tuziyitangaya naloose nga yazizze ng'agamba enkuba weetonyera muti mu nnimiro mukuume ebitooke enkobe ziba ziti omusajja ne bwe kaba kaana ka myaka 2 kasita kaba mu mpale teyimirira wali mwana ne bwaba wa mwaka gumu kasita aba mu mpale wabula bwaba mukyala ne bwaba muwanva atya emu eŋŋanga enkobe entendeke oba ez'omuzu oba ezebwezo enkobe zennyini ezimanyiddwa ezitali za muzu omanyi waliwo zino ezisomyeko ez'omuzu kati ffe twogera ku eno ezaaliddwa mu malamagambo nga mwekulidde temanyi kye bayita muntu ng'era yo okutegeera kwayo ng'ezze nti kati ŋŋenze kunoonya matooke ŋŋenze kusima lumonde ŋŋenze kulya mbuzi z'abantu oba ndiga manyi zaagala nnyo teri kisolo kyetalya singa ebeesazeewo ng'enjala yagirumye egisanga neekwata embuzi awo negirya yagiridde dda kasita eba nga budde bwanjala kasita buba nga budde bwanjala naye bwe butaba bwanjala bingi nnyo bezitambulirako lumonde zimusima muwogo zimusima kati omukazi tezimulya ye omuntu tezisobola kulya muntu naye kyemmanyi bw'eba yakugwikiriza ng'oli mwana wa buwala oyinza okutya okunyumya kyoguddeko ngozeeka enkobe engezi nnyo bwetyo enkobe engezi ekisooka ekusiba ku bisubi kyokka kyenja okugamba enkobe teriraanwa mbwa lwaki embwa yebanfu egirya egitta n'egireka awo ne bwebambwa nga nkambwa etya naye eyo si lwe lugendo olutuufu etubaddeko tuyisawo buyisaawo twakula ng'embeera eyo tugiyitamu enkima ezo teri atazimanyi nga lwe ziba zinaasalako ne ŋŋamaama nno naloose enkima zigudde mu lusuku nga otujja kkeerawa kati tujja tukula nga simanyi ani ali munda mu nze ng'oba oli awo maama yekka ye yali amumanyi omutuufu tutuuka mu 26 lwentegeera ennyo nga nina emyaka 14 26 wajjanga wabaawo okutereeza empewo mu kika ng'era bw'omanyi ffe Abaganda tulina ennono kwe tutambulira bagezaako okutereeza empewo nga zaagaana naye abamu babiwakanya nti era nga tebaganda bagamba tebikola ebyempewo oyo abiwakanya omugamba nga Katonda n'amuvaamu n'amumma ebirala byonna byonna n'amuwa abalongo kati oyo abiwakanya musabire saaleegi afune abalongo ajja kutegeera nti n'ebino bye tukkiririzaamu eby'abazungu nabyo mpewo ewaabwe nsobola kikiwulira bano abasawo Abaganda oba abantu abatambula ennyo ku byobuwangwa bakulembeza ekigambo Ssaalongo weewaawo Ssaalongo bweza anti kati era bagamba bweza bwa Nnaalongo ne Ssaalongo olowooza lwaki bwa Nnaalongo ne Ssaalongo gy'ogende mu ssabo ly'omusamize yenna omubuuze empewo z'abazungu amadiini g'abazungu gano ddiini oba mpewo ajja kukubuuza omanye ensibuko yaabyo obuva n'obudde bwabyo gye bisibuka gwe tewasobola kunoonyereza wabula gwe baakuleetera ekiri ne bakuleetera omuwumbo gw'emmere nga munyige bulungi ne bakuteera awo tomanyi oba mugoyo gwa lumonde oba bagosse mwogo oba bagosse ettooke gwe n'osumulula n'olya kyokoze eki okkiriza mu nzikiriza y'ebyobuwangwa n'ennono yeddiini yange ssebo entongole mundamunzi sebo sawa kabona omusajja omulabye wuno tulire wano yeddiini yange entongole omanyi omwami omusajja mulungi nnyo era sijagamba nti nno tumumanyi nnyo ekigenda kyenja n'okugamba ekirala
nti nze kiri ku likodi abaana abange be nneezaalidde ne bweba ndaga muntu teribaako linnya lya ddiini kubanga mbanga ddidde okugamba nti tugeze nze Matovu ate gwe Lukwago kati ate omwana wange mutuume Matovu Lukwago golaba kijja ng'oli wankima ate nze ndi wangali nedda kati abaana abange bonna bennina bategeerekeka bwe njogera nti Kigongo Namaganda Matovu tekitegeerekeka bwe njogera nti Babirye Matovu tekitegeerekeka bwe njogera nti Kato Matovu Lubega kitegeereka kati sitegeera amannya ga ddiini mwege muyitaaga eddiini kuba nayo bya buwangwa ebyabwe ewaabwe kati bwe tuvaayo eyo bajja batereeza empewo ezo ne bagezaako bambi okutereeza leero bwe zeeyo munansonyiwa benjatudde nga temwalyagadde mbaatule leero bwe zeeyolekera ku ssenga Namatovu ng'enkya zeeyolekera ku mulala kati nga buli gwe zijjiddeko kibalowooza nti ye muki ye mutuufu kyokka ate mwattu kwe zeeyolekera ate si kwe zituula ebiseera ebisinga ekyo abamanyi ennono bajja kitutangaaza n'okwongera okukigaziira empewo kwe zeeyolekera si kwe zituula oli aba alaga bulazi nti weeziri butereevu nti kati zizze oli abayitamu information kati ono n'agamba kirabika ono ye mutuufu ono n'agamba ono ye mutuufu nga bagezaako bitereeza tebitegeerekeka wanudde batuyita olunaku lumu batuyita nno waliwo nno okumanyagana n'okutereeza empewo nali nabigaana wadde nali muto nga lwaki wabigaana nze nga munda munze mpulira tekiriimu naye olunaku olwo maama yaŋŋamba naye mwana wange omanyi ggwani tambula ogende kiri kyekikazi mwe nakuzaala mpozi ng'olinayo kitaawo omulala gw'omanyi neŋŋamba maama waŋŋambidde ekigambo kino kaŋŋende bwe nagenda nina akakodyo ke natega buli omu teyakategeera nze nakategeera nalina emyaka 14 tokyerabye sisita wange bamuyita Namatovu Bena nange Matovu Dennis Matovu kati ŋŋamba sisita wange tusoke tusigaleko ebweru tulabe oba empewo zino zisobola okugenda mu maaso okutambuza wali bye bali mu kutambuza mu kasubi tulabe oba nga ffe tuli bweru ate jjukira empewo tezitandika kugenda mu maaso nga waliwo bakyali ebweru tezigenda mu maaso nga waliwo abali ebweru w'akasubi mwenna mumala kukola ki abali ebweru w'akasubi we muli mu kifo ekyo butereevu kasita baba nga bakika bonna bayingira neziryoka zigenda mu maaso ate nze wembeera nga ndi wakika naye nga nkisazzaawo kati ate ekyo kirala ekyo wajja kuba wagazi nnyo era naawe olina okubaako emikolo gy'okola olage nti mu lukiiko wakola ki era bw'oba toliiwo nga lwa nsonga mbi zo tezigaana kugenda mu maaso naye twogera ku muntu ali awo twasigala ebweru gwe zaali zirinyiddeko sirimwerabira sisita wange omu bamuyita Namatovu manyi nze sigendera nnyo okumanya ga ddiini kati eddala saalifaako nnyo ye Namatovu era awangaalirawo kateera kyava ava mu mbeera agamba waliwo abakyali ebweru n'endala gwe zaali zinyiddeko nga bamuyita ssenga Namatovu waliwo abakyali ebweru nga neesigama bwe nti ekitooke kyali kyambwazirume siri kyerabira neesooka endeko oba baali babalengera wabweru nga muli baali batumanyi nti twazze ne kati nkujjira baali bakimanyi nti twakoze ki mwazze nkujjira sisita wange Namatovu yakwata mukulu wange gwenzirako bwati n'omukono gumu ate nga bali mu AGM weight age oli ayinza okuba nga asingako naye ono gwenzirako bali mu weight yamukwata n'omukono gumu n'amukwata n'amukasuka mu kasubi kaali kabonero akasooka okulaga kati gwoyinza okunkwata n'omukono gumu bwoti n'ompanika mu bbanga n'omukasuka kati awo bwe tuvaawo nasigala ebweru ne muganda wange omulala bamuyita Lubega Paulo tuba tukyali awo ye yali yakatuuka naye n'amukwata n'amunyugunya munda neŋŋamba nze nninda okunnyugunya mba neeyita ki ne simanyi lwaki yasooka kunyugunyayo bali nenyingira bagenda mu maaso beekuba oli zimulinnyiddeko olulwe agamba ye mutuufu noono zimulinnyeeko olulwe beesabula kikonde ku kikonde buli omu agamba nze mutuufu anti olwo budde obwo mpewo ze ziri ku mutwe ono mukyamu ono mutuufu ono mukyamu ono mukyamu kasooka ndeko empewo zino bwe ziri nnyono eziri nnyono n'eziri nnyono ziba za njawulo bw'abantu bali babiri tezisobola nabbalinya mu budde bwe bumu okuggyako nga
muzze nti just kumanyagana naye bwe bubanga budde bwakola ku nsonga za lubaale tesobola balinnya ku budde ono zirinya nezimuvaako ate era abo balinnya lubaale abawanjawulo nze bwe nninnyibwako mukasa bw'osobola okulinnyibwako ddungu oli n'alinnyibwako kiwanuka oli n'alinnyibwako musoke oli n'alinnyibwako lukwata ngezezza bugeza kati bwe nalaba katembe yali awo emikolo ne gigenda mu maaso paka lwe yaggwa wabula bwe nadde waka nagamba maama siriddayo kati wayingira munda nayingira gwe ongambe tewalinda kasukibwayo noyingirayo nga weyagalidde nendaba ebigenda mu maaso naye bwe natunula awo nalaba information yavaawo nga tendeetera kuddayo kubanga tiddeyo nga toyagala bibaddeyo kiki ekyannemesa si kutyayo naye nga ndaba ebiriwo birimu ebituli bingi kati ebituli nga kizibu kakasa nti ono ye mutuufu ono ye mukyamu ate nga buli omu alina oludda olumwagira gwa muli walimu okulowooza n'ogamba naye atabanga yenze nze gwe baagala saakiriimu era bola bali bakayana saakiriimu kuba nalina muto naye siryerabira empewo z'omu zaagamba ifo bano ono tumutuddeko butuuzi tweyolekeddeko bweyolekezi ffe gwe twagala tannaba kutuuka nga sitegeera nti tannaba kutuuka kujjaawo nga batannaba kutuuka myaka ekyo tukireke mu kati neŋŋamba bintu bino kambidde ebbali baddamu okutegekaawo okumanyagana bikikutereza lubaale nga ye bamutereza tatereera omusawo eyabafuze ku luno nti kati biwedde oyo ate nga bigaana okutereera ng'ate baleeta omulala atereeza ava bweru wa kika mbadde mayabeera mu kika mwennyini omu bo bwe baakitwalanga kati nkujjira ebintu byabwe byali mu sayansi muki mungi neŋŋamba sijja kuddayo bazze bategeka okumanyagana ŋŋambi wakana katutuukaawo mu 27 wajjawo embeera taata atagadde eno maama agamba taata atagala eno otegeeza kyawo mu mbeera ey'okutomera abantu abakyamu kwagala otereeza tuli mu mbeera nti kati eri mu lubaale tuvuddeyo naye kati igwe nga taata oli mu kusajjalaata nkitegeera nensooka awo nendowoozaamu ngenda okulaba olutambi lugaziwa maama okutuuka bwe yagamba ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omusanvu 27 bwe mba nnimbye nja kuwabula naye ate sisuubira nti nnimbye kuba nze naliwo maama n'asiba ebye n'akola ki n'agenda lwata ate ono okwefuukira ekizibu ate nga tekyali badde kizibu kufuuka kizibu naye yali agenze mu famire enkyamu era alina wayingidde nga maama takkanya nawo ng'agamba yenda naye eyo famire tokola ki toyendayo togigendamu so kyessaamanya nti lwalibanga lwali oluka olupange taata okugenda mu famire eyo nga yakigwamu takola ki tamanyi nga yalugulwa buwugulwa butereevu lwansonga wekuddirayo kukemabega katini jjukira nti waswa yazaala taata wange ayina ne katoowe kato yali muweereza mu ddiini yaffe ey'obuwangwanennono mu ddiini yange sijagamba nti yaffe kuba gwe simanyi gy'olimu anti bwogamba ffe mbeera abantu bangi tuli bangi abagikkiririzaamu naye teweerabira nti yali akwata basezi abaziikula abantu kino walibanga gwe tokimanyi abantu abeekannabulemu abamanyi kannabulemu oba abamanyi kateera oba abamanyi kyebo oba abamanyi balolo oba abamanyi muzzi oba abamanyi bugera oba abamanyi ssango teri muntu wano ng'agenda kulaba vidiyo eno nga tamanyi ku mwami gwe baali bayita Kato eyali awangaalira ewa Mufalansa omuyizi w'abasezi era nga n'ekimu ku byatta Kato gaali matalo kumusukkako abasezi nga bamutega amatalo baamuweerezanga ebbaluwa totulemesa nnyama yaffe n'agisanga ku luggi nga ggulawo bw'ati we bagitadde waagizza nga buzibye temujja kulya bantu b'abantu mubaleke bawumuleyo mirembe ne bagamba omusajja ono tetumusobole baamuzizika amatala agawera naye Kato naye yayinze awo musalyamu omusango abantu baali obedde bafudde akati abantu babafudde lwaki tabalekane ne babeeriira kyogamba gavumenti yali ensiro okugamba nti waliwo olunaku lw'abafu olw'eddembe ly'abafu nga lumu Novemba naye tebagambye olunaku lwa mirambo bagambye lw'abafu abafedde kuba naye bakulya kati nze bwe nfa ssaawa zino mba mufu mba mulambo anti oba bibiri
omufu ovuddemu omwoyo kati n'ofuuka omulamu kati ne bwe tukwokya ne bwe tukuziika osigala waffe era agamba mwe Masaka mugamba nguli Matovu oba omugenzi Matovu oba bakulya oba bakusula mu nnyanja nanti nguli nedda si be Masaka baawa nguli ye muntu eyafedde nnyo omugenzi yono atanayitako bbanga ddene fene mu sento tulina mugenzi kyokka kyemmanyi nguli nakisanga Masaka kati nguli ye muntu nga bonoga nti nguli gundi kamukujjukize omwerabidde nga yafadda nnyo mugenzi aba wa biseera ono mugenzi gundi omwerabidde nawe ono gutawadde naye mabega myaka 15 nguli kiba kisusa myaka egyo tekiriko myaka naye kiba kyadda ng'omuntu gwogezaako kunyonyola omuntu oyo tiyamulaba nako kati nze jjajjange Iriki wemba mwogerako simuyita mugenzi Iriki nguli Iriki ye wamulabako saamulabako teyandabako okujja ku Kato gwe nalabako ono yatta yakubanga Abasezi omuyizi w'Abasezi bakati mu Luzungu bamuyitaani night dancer hunter bamuyitaani era tumuyite hunter oba era asigala muyizi omwami Kato oyo bamuzizika amatala agawera naye nga ageewoonya tagenda ku musawo yenna okumanya naye tiyali mwangu nga ye musawo singa bona ogenda n'oyiga engabi mu nsiko aba etutu nelikufumitirayo oba kibere bakiwekenyini gwali ejjeemu gwe yeetaddewo ekizigo ngumaze okulongosa woolijje ate gwe yeekyezaawo okitegeera bulungi kale nange ndi musajja mukulu ebintu mbimanyi olowooza nti oneeka naye ate era okumanya ebintu si bukulu kumanya ensonga si okumanya ebitu nga tomazeewo ebbanga kisoboka taata kisobokera ddala mu mwezi gumu n'omanya byenina wa mwaka gumu n'omanya okumanya kuba kunoonyereza oba bw'oba tonoonyereza ng'ekintu okiwangaaliddemu kati nze saanoonyereza wabula nakikuliramu nga mmanyi nti famire ya gundi baliko akabuuza famire ya gundi baliko akabuuza ng'ate era akabuuza bw'ogenda okukeetooloola toyinza kwogerwako bantu bawera 5 nga bonna bakuwalana ku nsonga y'emu abantu abamu beefaanaanyiriza abantu b'omukyalo babeera n'empalana gundi kati nze eyange gye njogerako jjajjange Kato yali talina gwawalana ng'era gwasabudde ajja kugamba gundi mumuwemu eki ye awalananga Abasezi mujja mulaba ng'awenyera ng'era omuntu oyo omuteekako nnyo amaaso bw'oti ogenda okulaba ng'akola ki ng'awenyera jjajja Kato yali musabuzi oba oli awo nange nkyali mulamu lwa Kato si lwawasa yazaala taata naliba nga nkyali mulamu lwaki lwa Kato kati Akato afa Kato amatalo gamuwangula gamugonza niye atuuka okufa nga si mulwadde nti ttalo yalwana entalo ze n'abako wazituusa amagumba ne gakendera amaanyi omubiri gunafuye paka lyagenda ekaganga kati awo wonna wonna tuvaayo nze kyemmanyi nti abantu abo baalina mission okukyusa famire yaffe bagitwalewa bagyeddize anti kati kabejja waava kiba kizibu okuzzaawo omulala talina gwe yaleka atendese lwaki yatendeka gwe Kato yali musajja muzibu mukyala wange oyo gwe yazaalamu abaana baali babiri taata mutaawe ne ssenga namugumya yali ng'amugamba mwami eyo nemboozi nagimuggyemu 2-2 nga gwako ne mugana naye jjajja twali basiru bannabakikuba naliwo eddagala jjajjange Kato lye yakozesanga obutagezaako kulifuna ne tulimanya yaŋŋamba mwami jjajjaawo Kato oba anti kati jjukira nze aba mwami wange oba mwami we Kato li aba muganda we kituufu yali musajja muzibu nga lw'omugamba nti ntangazaamu kukina ng'agamba oyagala kunzita omanyi lwe ŋŋenda okufa ng'oli muzibu ng'oluyombo lwa wiiki ekitegeeza oli shuwa nti ŋŋenda kufa ekitegeeza wankoowakowa dda kale yali atiira ddala kintu kufa naye teyalina gwe yatendeka yenna senga waliwo kati waliwo omusajja naye ate era nze mmwebaza yalyoka n'atatendeka kuba yalifudde bukyali gwe yatendeka wali badde nga bakabaka babiri balirwanye kyengezao kulaga singa yamutendeka ono olwaligenze ekalannamu n'oli yalitandikiddewo olutalo bali olwaligajje kwoli amaaso baligazizza kwaliwa nkono kati ebiseera ebisinga kiba kirungi ennume eddawo ne yeetegeka okumala akabanga n'ezimbibwa mwe muyina enjogera egamba nti lasita laka eddube we yava kyali kizibu okuzzaawo naye omulwanizi weddembe mwafuna kyamulanyi kaakati bayo bwe tuvaayo naye kitwala ebbanga
kiba kirungi obutakigwa muntu nze mbadde kati goyina gomanyi yayimbanga ne Lucky Dube nga sawaliwo akabi simanyi nye tewaliwo abaali bamutegeera legewe bali abakubi b'ebivuga tebayisobola kuyimba nga ye kafeero tebasobola kuyimba nga ye tulinawo muwala we yatambuza ekintu kati akikuba bw'omubuuza mu Uganda abaana 10 abeekanna buli mubamumanyi Lucky Dube ne bwogende kanna buli mukumpi ne bwogende buhweji n'obuuza abaana 3 abatuuseko mu P7 basobola obutamumanyi kizibu okuzzaawo eyaliwo mu budde obwo nnyini kiba kyaku kuzimba mpola mpola bw'oba otandika togenda kubuuka ogende mu P7 otandikira mu nassale kati kato n'agenda atyo kuba ne Luyafa teyasuubira nti anaafa amatalo ge yali abuuse gali gamuleetera okuba omugumu nti ne bwe luŋŋonza nja kusituka ddagala alimanyi naye okufa ebantuuso yatuuka naafa kato bwafa baali balina okuteekawo embeera ekyusa abatandise ottagala maama bwano bannabuuza ekigambo kimu taata kuba yali mukwano gwange nnyo mu budde taata tukolagana twali tulina mu kulima mu bitooke tukolagana njagala twogere nga tukyakolagana ensonga ki etutte maama wo oyo biki olina emyaka emeka olwo mpezeza 11 so mwaka gumu okuva ali ku 14 byatandika butereevu taata saagala oteekemu sayansi njagala kumbulira ki ekituttaani maama yeyo ndowooza mu mayindi yali alowooza nti ŋŋenda kulowooza ku ebyo byokka byokka maama byakoze eki byabadde nga ŋŋamba ne bye mbadde nga ndaba naye ate munda mu nze bulaaza nze nsobola okwebaka ne mmanya nti oba oli mulabe wange oba toli mulabe wange kati nze bwebasa ekiro nawalabe nga ndi mulabe obanga tosobola kuba mulabe wange bwe nfuuka essaawa zino ate era ne bw'ofuuka lubaale z'abajjajjange katonda w'abajjajjange abaawo okumpanirira okunzija mu mannyogo nga osanga waabanga ate ye muzibu nnyo anti era olwa bagenze kulwanagana eri ate lubaale talwanagana mpozi ng'olina magi kuba ago si lubaale naye bwe tuba nga ffenna tuli ba lubaale era bwe twetukako kati bulaza onkubira ki nga tuli bawamu walabyeko faaza alwanagana ne faaza munne jjukira naggambi zonna nnono bya buwangwa walabyeko kale lwakuba kale mu bapasita mwekiri abakristaayo omukristaayo omuprotestant ng'alwanagana twawulidde beruweero abadde bakaanira obukulembeze batuufu babukaanire naye kaakati ewe tuvaayo kuba byonna byannono kituufu bakaanira kibatategeera bwe banaakituukamu bajja tutegeera nti kibalimu kikyamu kati obuuza taata maama aliwa era kyekyamututte atandika okupalapalanya nno we lwasitukira gwe omwana emyaka 15 oluteeka olutalo ku taata w'omusajja 15 gwe kyoliko nze nalimu gwe kyotategeera nkitegedde taata yatuuka ekiseera nga ne bwe yeebaka ewa mukyala muto kuba embudde obwe yali alina abakyala bameka 2 naye ng'ate ayagala kwongerako wakumeka 3 akasente yali akalina nga tiyetaga buyambi kitegeera kasaka baamu nga ne bwe yeebaka ewa mukyala muto tafunayo mirembe okitegeera bulungi siryerabira taata yaŋŋamba ekigambo mwana gwo nnemeddeko nnyo naye omukisa ngulina nti ovuganya eggaali n'opaala naye eggaali lwerikuba nja kuba mponye nja kuweweera nedda mukama anannyamba n'ekuteeka wansi siri kutwala mu ddwaliro ndikuleka n'ofa natulika n'enseko nga oba awonye omunemesa okusajja laata butereevu kuba nkugambye nti olutalo lwatandika nga 19 ogw'omusanvu 27 kati otulimu 28 natulika n'enseka ne mugamba muzeeyo ogambye otya mu ttawuni emisana tutukuŋŋenseera n'akinziriramu nti lwali kuteeka wansi nja kukuleka ofa opaala nnyo ne mugamba taata naawe opaala nnyo ng'oli ku ppiki lweri kuteeka wansi kijja kwewuisa nzaalibeera mu maaso gaawo ate nzaali kutaasa naye siri kulekawo kufa naye nze bwe nteekanga wansi eggaali nsaba ondekangawo n'enfa n'ofuna emirembe mwali musajja muvumu nnyo siryerabira twali tutuuse awo nga 28 agenda okuggwako twali tuva ku mupiira nga ndi ne mukwano gwange so nawulirako nti kati yaddeyo mu bitundu by'entebe bamuyita Kagezi eddala ndyerabidde
twali tuva ku mupiira kuzannya ku kisaawe Kateera ansibula blood sula bulungi konze nawe blood sula bulungi ngolo ne waka naddukayo nsula wa jajjange Bazili Sonko azaala maama nga nsula ku Bukojja mbanzira bwenti Kagali kuba twali tuli ku gali emu yange mbanzira bwenti Kagali nsikirira Kaserengeto nengera pichejja ne pichi mbuddo aliko babiri abayina pichi kikecho bali bagita zipusta zipusta omwami omwe yagirina bali bamuyita Mugerwa Roza na mutabani wange Mugerwa abeera okyere mu town alobera kojjawe aba mutabani wange nza abakojjawe anti ngamba tugobera kojjawe kati nga ne taata babiri bakola ki bebazina taata bwe yagigula noli n'agamba kanjigule kuba already akasente kali sente kamwe family amwe bali abanene mu kitundu ekyo kuba mu budde obwo nga TVS ziriko kati taata ate nga yagala nnyo ekintu ekitali ku kitundu ekyenjawulo kwagenda n'aleeta zipusta noli mugagga munagaana nange kanjireete ng'ogitegeera family amwe yali yakweraga biki bwejja kaki ekyokweraga kyamaanyi nnyo kuba ne Iriki yali musajja wa Masaka Iriki omanyi kyamutumya Iriki anti Iriki kigambo kya Luwarabu kitegeeza birungo birungo yali musajja wa Masaka ennyo birungo nga bwakwagala n'akufunisa olubuto agamba Sabasaale Mozaale mulenzi nkuwe ekibanja gamba bwayagala omukazi n'amufunisa olubuto kwanza siri kituufu bwayagala omukazi n'amufunisa olubuto nga mu buli ngeri agamba saba ekintu eki zaala mwana wa bulenzi nkuwe ekibanja ng'okuva ku lubuto lw'olumugambye nti lulwe empuuta zijja kukutta kuba yali akulira omwalo gw'e Kasensero mu bya fishing okukwata envuba embi ng'enva bamuwampe abavubi bamulaba mukama wange kwata empuuta eno ennene londamu awo gwe gy'osongako nga mu mbeera eyo nga bumanyi nga gwe kamenyowooko anti bw'onaamuteekako embeera ajja kujja wamba eryato lino obutimba yewe obuyinza yaliwo yatowa order birungo nga muzibu nnyo Iriki kati kitange ngenda okulula piki ejja nsimbula gaali ntambula ngenda okulaba konze ng'emukuba emukubye gwe takutomedde nali ngenda bugenzi nakusimbula ntandika Akaserengeto ye ng'ava eri aleega kasozi bwe yali agenda emisana teyalekawo kifunvu kya ttaka kati zino emmotoka bwe zijja ziyiwa ettaka ziddabiriza oluguudo zaaluyiwa omutinga gwe guli ng'ekisikize kimalira wano ne ziliyiwa wano kati obudde bwali bwa mwezi nga ekisikize kino kizibye entomo yaki yettaka ng'omuntu olaba olengera olaba ng'ekisiikirize bwali kiro saawa olwo zaalimu 2.3 kampulira ani anyega kwampulidde nga zipusta tewali kanyega ero nga n'amaloboozi mugawula zipusta yeetokota byayo nga bw'oyawula nti ka TVS akakwinkwi naffe twawulyanga Land Rover ng'ogiwulira eri mu distance kati obwo kankugambe ne kano abaalina piki ku kyalo baali babalibwa ng'osooka okumanya twegundi bali abantu nga bana ng'era bw'ataba kojjange Matiya Mutaka kulaba nga kameeti keekazze era okawulira eddoboozi ng'ajja kuba jajjange Mapeera ng'era ojja kugamba oyo kasipakabu keekazze naye mu ekyalo ekyo abaalinako ebyabugagga baali ba famire yammwe bokka kale nga bogamba ku kyalo bakuza nga bagamba nti oyo jajja muyite jajja lwa nsonga ali myaka eginzaala nze nga muzaddewo oyo wa kika kyaffe wadde tetuzaalibwa wamu oyina omuyita kojja oyo muyite taata wa kika so ekyalo kyonna babeeranga baluganda kati era enkola gye balina kale bantu baaniriza naye babi mitima wano mukwaniriza kastojja ne bwoba ovudde Luweero olaba kati ero sisire yafuze okuva 26 mwana we Luweero yabadde Kasensero wali naye simba 26 n'ali akalulu kugamba baaniriza kati yajjayo atya ennyanja ye Kasensero kyogamba buli ali Kasensero we kannabule yajja tujagenda kyamaanyi kakati mwampulidde nga zipusta nsiriikirira siwulira kanyego konze kagezi koyewa waliwo olupiki gwekuyanguwa tulabe ngenda okula mwana wange konze Mukasa omanyi Mukasa ali erinnya lye bambatiza
mu Buwangwanennono. Naye mu kulimbatiza nange saamanya gye kyava 26 kutuuka nengejjako ne neetuuma agajjajjange mu Falansa Saalongo. Obuzibu wali waleka wali musajja wa Mbazulu nnyo. Embazulu zaali baddawo naye nali nengerera wala kati gwe soka weebuuze lwaki nejjako agaamukasa neetuuma Matovu Dennis mu Falansa. Kati nga wenjogerera ndi Saalongo yazaala babiri nazaala babiri. Bintu bino birimu science mungi kye wambuuza naye ebintu ebyo bituufu ebyobuwangwa. Nenkugamba gezaako zaala balongo ojja kutegeera nti biki bituufu. Kati mukasa sibitegedde nadda mwana wange nze kitaawo jangu ntaase nadduka emisinde nga sirinze kagezi kuntuukako. Ngendo musanga yawalampa bwati ekifunvu. Piki bwe yakimalaayo etandika bwetyo okukkirira n'agiyita mu mayembe n'ayitawo piki nejja neemusangayo neemugwira. Sijja kwogera kiwubeero kya piki we kyamunyiga nye nasanga takyasa. Sijja kwogera omanyi ku mubiri gwe we batakoona ng'omusajja. Namusanga bwenti nga yeekunise bwati nga bambi ali bubi nenjimujjako simulangira kuba muzadde wa wabula njogera engeri gye namutaasaamu era naye gy'amanyi. Abagamba bw'oba wayamba omuntu ate n'omala n'oyogera oba nga ataamuyamba njimujjako. Bwe namala ogimujjako mukwata bwe nti ne kagezi atuuse piki kagezi agipaakinga erinze wano nkwata taata wange jjukira yaŋŋamba bw'erikkuba eggaali sirikutaasa nze ne mugamba bw'erikkuba piki ndibaawo era ndikutaasa. Ekitegeera mutaasizza mba musitula bwe nti omujjawo kagezi ajja nyambeko naŋŋamba mwana wange konze wangi taata nsaba kunsonyiwa essaawa eyo konze siwulidde taata nsaba kunsonyiwa byonna byonna ngamba kati olwo mu famire tebatandise okukutya kuba byoboyogera bitandise awo Haji Bugingo wagambira kansubire amagezi gazze. Haji Bugingo yani owakananirani wagambira kansubire amagezi gazze. Awo nange muli ekyanzira nenga kansubire amagezi gazze naye kambuye nga tunasuka toza nno taatawo bene byali birina okugenda mu maaso byali birina okwapeninga mu mwoyo katogane nadde eby'omwoyo yali abimanyi nti bisobola okujja okusinzira ku mbeera kuba kyaka nti experience gy'alina n'okusinzira ku kika kyame nga bwe kizze yali ebintu abitegeera amaanyi gemusolo agamba obusobozi bwe mulina yali abitegeera so bino yali just yeekazanga omwana oba omuntu omukulu yeekaza kati ye yali mu kino ndi mu Katuliki nnyo ebintu ebyo sibigenda nnyo naye nga abimanyi nti weebiri kati yengo kati waliwo abatakimanyi nti yali abimanyi nti weebiri nga ne maama y'omukubo kuba takimanyi nti taata yali abimanyi nti bikola ki weebiri naye maama nzazza abimugamba nti taata yali stede kyekyo lwaki n'ababbiro bajja omutemula mu 98 ku olwo luyamiisinga okusula awaka kyekyo lwaki n'abaamutemula yalayira mu tawuni nti buli eyatemudde famire yankuba mwafiiramu baganda bange abo balwe balumba ne bakola obutemu naye baali bazze kutwalayo n'agamba buli eyakibaddemu nina omufuna kati awo nze naawe awo tuveewo gye byakkira abaabimanya baabikola ki baabimanya yali ali stede nye ekyo kizibu kinyonyola omuntu nti yali ki nti stede yali stede n'akitegeera ate naye yali akimanyi nti ndi stede lwakwebuzaabuza nga taata kubanga taata ye muntu eyali ankwata nankuba nga nkoze ensobi ng'amanya ŋŋunjudde agenda okuva wate wako kudda ne bamugamba nti ate akoze ekisingawo. Kati omwana gw'okuba n'okuzimba n'azimba n'okomawo ng'akoze ekisingawo waliwo omwoyo gw'obalwana nagwo. Ate jjukira nti taata yali musajja ajja okusanga omwana mukubo ng'akoze ensobi yamukube gw'omuzadde oleme kunenya omwana oyo okitegedde nga woogerezaako ku bureminga taata mu budde obwo bamutuma n'erinnya lya maje nga ye musajja naawe omuzadde akuyisaamu anti ng'awulirizibwa wemamaaza anti kati oba awulira ku mwami gwe bayita Honorable Pinto yaliwo Masaka yali MP Kakuuto constituency yasooka kuba MP wa Kakuuto
ku mulembe gwa Museveni nga yakajja era bwe yavaawo Emmanuel Pinto yali wachi asanga chi French cat yali muzungu muyindi yali mu kyotala muyindi muyindi mama we muganda tata we muyindi era babaziikaawo bayitawo baloole Emmanuel Pinto yaliko ne minister oba yaliko minister kituufu yaliko mu parliament ya East Africa Emmanuel Pinto pozi yafa 2008 Emmanuel Pinto ye yali omu ku bakadeideyi b'abakulu nga mu buli ngeri maje bwakuwoni nga gwani alemera mu kkubo Honorable Pinto azze ku kyalo wadde takyali MP naye ng'ate asinga ne Kasamba amaanyi mu buddo nga Honorable Pinto asobola okukwata akasimu mpaka wa mukulembeze w'eggwanga gwani eyekiika mu kkubo lya kadeideyi wa Honorable Segera Honorable agamba nti poliisi eveewo neevaawo akugamba nti poliisi erina okubaawo neekola kino kyenjogera ne poliisi yaffe yeekatere tutwala ye yagiteekawo ne bagamba bwe twasaanawo poliisi nagamba gwani agamba n'agiteekawo era nakati weeri era eri ku nnyumba zitesasula rent Emmanuel Pinto buterere kati nga taata bamuwa ekitiibwa nga musajja wavunaanyizibwa nga ne bwoba onojja ku byobufuzi nti noonya ba kampeyina bange mu ggombola y'ekeebe nga bakugamba bw'otagenda ku maje basaanya kaweddemu agenda okusabula nga ali kwakuvuganya yali stade emirundi ebi yali stade eri waggulu ate neeno ng'omuntu nga si mwangu kati ng'ekyamazima ne bwoba onaayogera naye nga ggwe hoonale baani ng'ewe bwoba osooka okujja ojja na birabo era nga bw'ojja kubuuza ozinaki ewange kati wali omutaasa ku piki mutaasizza amma kati awo ategedde agahaji bugingo gazze tugenda paka owe siryerabira mba mutuusiza bwe nti nzija ngambe jajja mukyala nno taata piki emukubye katono emu ozolo mama yatema ali bibye nemugguleta masaka taliimu yonna gye yali yatambulira gwe kyobamanya ne mu Kampala tiyakola ki yali nyanyonyi tali mu Greater Masaka tali mu Kampala yatambula bami mukazi wattu ensi n'emutwala jesijja kwagala kuyingira life tugenda ne jajja tuba tutuuka bwe tuti emiryango twetoolole kuba yali asula manja ngenda okuwulira taata omuto bamuyita Kaboogere kino ne jajja Merida akimanyi lwakuba ayinza okutya okukirumiriza lwa nsonga ssaawa ya leero ali saidi y'abali saidi y'abani betutana wadde yeetonda naye kati ekyo tekikyayamba kubanga kyagaziwa kaakati mwami Kaboogere kyava agamba ate nno baaba basaanya naggamba kuba taata kitaawe yamuwa nickname yabasaanya baaba basaanya nno naggamba okimanyi nti ono omwana nyina amuwa eddagala n'alikule nyina awajja nazala we eddagala nazala ono aliwoona omwana ne bakuloga nyina wani mama wo aweereza jajja mukyala eddagala jajja mukyala n'alikwata n'alimpa nti twalire taata tumuloge bantu basatu kati omanyi lwaki akyogera tuddeyo wali mwana wange eggaali lwerikkuba siri kutaasa taata nze piki lwerikkuba ndikola ki ndikutaasa ate newayita akabanga katono nekikola ki nze gwe yali asuubira gaali yankubanga naye nga situka ku pointi ya kutaasibwa kuba mukama yannyamba nti okuva obuto bwange nali kirinkya nga ne bwe mba ndaba nga emiwunyo ginajja nga ndi muntu eyeekasuka nga busama obwo mbutegeera bwe ndaba eggaali etabuse ngibuukako nengwa ebbali mutaasizza babyogedde jajja yagamba wangi siwulidde ssebo muwe eddagala n'aloga kitaawe nti nedda biki jjukira yabyogera nga ne jajja waali tutuuse naye nga tetunaba kutuukira ddala wali wennyini n'aswala nabyo awo kiwedde tuvuddeyo eyo yonna taata agamba omwana ono ansusseeko alina okuva awaka mugamba sijja vaawaalo mwana gwe ngenda kuteeka mu kisulo nkuwone osomere mu kisulo konze taata kuva ddi ng'ompeerera okunzaala wanzaala obadde ondiisonywesa naye kuva ddi ng'ompeerera nekyokuweerera tekyali naye mugamba nze gogamba okuteeka mu kisulo nina yunifoomu yo nina empale yo mpozi ng'ongamba nti ze wangulira mu buto nga nakazaalibwa nakati ze nnyambala
kuba omwana okoma mugulira engoye kasitatuke 18 ngolaba yeeyiya ne mga taata weeteezi tosobola kunteeka mu kisulo kuzibiikiriza nsonga zino namugambirawo nti ogeza kuzibiikiriza naye tomanya ani gwozibiikiriza naye kankubuuza tunagenda wala muzeeyi ebbanga eryo lyonna temwabeerawo nga mugulwa mu mbeera eyo nga ekituufu akimanyi kale gwe walinga okulabukuzi nga lemo ekyalimu katugaba mu butonde bwe kyalimu muzeeyi nga tafunangako budde kukuyita n'akutuuza ne mukyogeramu okay oyinza okuwakanya ekintu kwale tubule mutasobola kudduka kikyali kakati taata nga tafunangako budde kukuyita nagaa mwana wange embeera eno eri bweti ne bweti ne mugyogerako ne musolo gyetereza kubanze ndala ne bwe yali wadde awakano banga alaga abantu nti agiwakanya wedde embeera yaliwo ng'agimanyi lwaki teyasobola kuyita oba temwafunako dakiika ne mutwamu ne mukyogeramuko kati ekyombuuzizza jjukira nti mu famire yali omugagga nga bakadeideyi mu famire alina bangi nsonyiwa obayita bakadeideyi lwansonga kati bonna baana bange ate abamu kubo bazzukulu kuba nekitange yenyini kati ndi jjajjaawe bakadeideyi mu famire baali bangi nga ngezaako mugamba taata oyo senga naakubuza taata oyo nno taata akubuza akwetaagako zaakawalagi ate kati jjukira omugagga nga bamusudiya gwamuwakanya aba akulabanga feriya era abaalaba nga oli mulalu ate kati abamuwa obuyinja bamusaba walagi ne bamwoza engatto weebali kati ate omwambula ngatto zikasuka mu ttosi atambula emibigere ate gwe wali mwana we waliwo okubeera nti nze kati nze lwasita nvudde eno mutandise omugamba naye omwana olwaki sokola bwota naye gwe oli mwana we oli musaayi kati obuzibu bwe bwali yali agamba ng'alina enjogera egamba embwa enjiza ezaala enkolya kati nze nali nkolya akyejjako era yagamba nga kimu ekyana nyina mama wakyo yakyonoona ekyana yakijinya naye jjukira ati nakulira mu ngalo z'abantu bameka lwaki ngamba basatu taata ne maama bwe navanga ewuwe nti owaajajja mukyala azaala maama nga nze bwe bankuba ne bankuba ssaawa 9 gwa kiro nina basi mattukako ne mbaddukako nga tebategedde paka waajajja n'endukonkona weerabira tukyali ku Italstv n'emboozi ya muganda waffe ono munamasaka munakyotera waliwo we tutandise mpolampola waliwo we tulagaawo mu maaso wayagala otutwala era mugenda kutegeerawo mutegeerewo kubanga emboozi yaffe tugenda gitwala mpolampola tetwagala kubuuka era omuntu yenna agiraba olina kuba ng'oli mugumiikiriza ng'era oyagala okumanya nga bwe nagambye nti Italstv omugaso gwayo kukugirayo kusembereza nsi w'oli ogitegeere ne bw'eneeba ng'eri luddawa ng'oyagala ogitegeera tujja gikuleetera osobole okumanya wano Italstv eriwo okuleeta kumanya jjukira tuli wano ku autospa olwaliro bwe tudde ng'era nkutegeeza kirufo kino akiwulira oba tinzo giyita Fusion Eco Resort Hotel Emunyonyo kubanga abasinga tusinza kumanya autospa wetutudde olwaleero tunatugenda mu kifo ekira tujja kukutegeeza wetuwumulidde olwaleero era bw'oba oyagala okusanyukamu oyagala okuwumulako ova safaari wano tulinawo cottages weziri bulungi nnyo ojja n'osula ku bbeeyi yonna gy'oba oyagadde ne bwagala kumalawo omwaka oyinza ogangenda sasula mwaka oba mwezi oba wiiki ebisanyusa bibeerawo ebyokulya ebyokunywa egamba mu bumpimpi kifo kyakuwumuliramu kifo kyakweza bujja webale nnyo webale ddala tugenda kudda mu katundu akaddako n'omugenyi waffe ono nannyini lugero atuwulire era ndowooza tunatambula ajja kuba takyali mugenyi ajja kuba waawo nga jasugo ojja n'otula butuuzi n'owuliriza olugero lwe n'abalala bangi bajja tutambula mpolampola mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba